obadde okimanyi nti mu nkola eziziyiza omukyala okuba nga tafuna lubuto okumala ebbanga eggwanvu tulinayo implants oba buyite bu capsules. Bu implants buno nga babuteeka mu mukono gw'omukyala ne buziyiza omukyala okubeera nga tafuna lubuto wakati w'emyaka 3 ku 5. Emirundi egisinga bateekamu omukyala ka capsule kamu kaba kamuziyiza okuba nga tafuna lubuto okumala emyaka 3. Ate bwe bubeera bu capsules bubiri buba buziyiza omukyala obutafuna lubuto okumala emyaka 5. Naye wonna omukyala waayagalidde baba basobola okukola ki? Obujjamu. Ate nno ne tubeerayo ne kano kebayita akaweta oba IUD oba intrauterine device nga kano nno kateekebwa mu nnabaana, kateekebwamu omusawo omukugu ne kaziyiza omukyala okuba nga tafuna lubuto okumala ebbanga lya myaka 10 ku 12. Naye nno nako omukyala wonna waayagalidde asobola okugenda mu ddwaliro ne bakajjamu. Omukyala alina eddembe lye ery'obwebange okwesalirawo enkola yonna eya family planning gy'aba ayagadde okufuna. Awo nno genda mu ddwaliro lyonna erikuli okumpi olabe ng'oyambibwa. Bye.